Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya, mwasibe mutya. Nudini Ntege. Mwebale sawumu abantu ekisibo ndaba mukisiiba. Katonda yatuyamba kati siraji wali tuwakitegeera. Ekisiibo kyatandikirawo. Eno tusiiba enevuli lisiigibwa. So ngawe batugamba shaitani ziba ku njegere. Gwosanga yenna kati essaawa eno ng'akola ebikolobero manya ze sitaani ziri mu nsi ezibundabunda. Kuba ez'abasiraamu nsibe ne bakristians nsibe. So mwebale kusiiba naye okusiiba tebagamba njala yokka n'okukola emirimu emirungi. Emirimu emirungi egisinga, emirimu emirungi mulimu okukwatibwa ekisa bannaffe, okukozesa olulimi olulungi, okusonyiwa abaakusobya n'ebintu ebiringa ebikola ekintu nti kirungi, kwerekereza, okugaba ennyo, okuyitiriza okugaba, okusitula famire zaffe ku mikono. Gundi alidde kaki, anywedde kacaayi, anywedde ku gundi, ayagala kanyama awo oba mu kisiibo kyennyini. Naye okusiiba enjala nga bw'osiibulukuka kiba kibulamu. Siraji, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ogamba otyo ow'ekitiibwa. Endi abatulaba ku mukutu guno mbalamusizza abafunye ebizibu mu bbanga lyetuli tumaze, Katonda abasaasire, n'abafuniddemu mwongere okumwebaza. Ekisiibo mmanyiko, ekyevuusi kimanyi. Ekyevuusi kimanyi. Ekyevu tokimanyi? Naye ekyaffe nkimanyi. Ndabika mu Uganda nkimanyiimu omu. Kubanga nawulira nga olunaku lumu Supreme Council, Old Kampala ne Supreme Council Kibuli nga zigamba amawulire agava mu ofiisi ya Mufti, agava mu ofiisi ya Supreme Mufti mwezi gwalabise. Naye nga nange nali nva Jjinja ne ntunulayo nga sigulabye. Bo ne bagamba baagulabye. Nabbi agamba nti musiibulukere wakulabako, musiibe lwakulabako. Tegubanga tegulabise mwezi ogusembayoko Ramadhani etuuke ku 29 n'otagulabako n'amaaso go, juza toddamu kutunulayo. N'ayongerako n'agamba nti okulabika kw'omwezi mu kibuga ekirala ekyebunaayira tekukwata ku kirala. Okulabika kw'omwezi ekigali tekukwata ku tekikakata ku wa Kampala nti naawe kigali nno kumpi muyinza okuba mulina essaawa zezimu. Muwala wa Nabbi Fatima balaba omwezi e Madiina ku Lwokuna, n'agenda e Siriya nga bagulaba Lwakutaano. Bo ne bagulaba Lwakutaano. Ekitegeeza bali bajjuza nga gubikiddwa ebire. Era yasiibuluka n'abalinda ne basaala nabo kuba Idi emala ennaku 3. Nze ne bannakenya twasadde nkeera lwammwe. Tanzania nkutegedde. Kaakati awo sirina kye nejjusa nti nafiiriddwa olunaku. Era ne mu kusiibuka bwenja okukola. Ojja sibuka nga ng'olabyeko, omala otagulabe ojjuze. Temuli musimu. Kasita mwonna musiiba. Inshallah tulabe tujja kumala tukwatagane. Kaakati kansooke nkuzanyire katambi kano. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yalabiseeko Geneva ng'ayogerako Geneva yasooka Geneva enaddako European Union Parliament. European Parliament. Yabaddeyo nno yokka. Yabaddeyo ne Dr. Sarah Bireti. Banyonyola Uganda bweri embi. Mu kulinyirira eddembe ly'abantu mu kubba buli tebagirabanga nti Museveni yatuuka n'okwerangirira bamugamba Electoral Commission eva yeetimbe DR forms yagaana. Basobole okukwata obujulizi bwabwe, basobole okukompyarenga n'ono kiyagira balabe ani yawangula. Ontegedde? Ne bavaawo awo n'abasaba bamuteere sanctions ku lisiti y'amannya g'abantu nga batandikidde ku Museveni ne mutabani we, abakulembeze mu magye, abakulembeze mu poliisi, abeenyigira mu kutulugunya abantu n'abamakomera. Teyakoma awo, abakulu ne babaako bye bamuddamu bye tujja okuba nga twogerako. Ne bamugamba nti kiki ekirala, simanyi oba ebyuma by'abano bibadde wansi
oba byabadde waggulu gwoba onkola interpretation. And then to Mrs. B. Reed. Yes. Sure. May I floor first to you and then to Mrs. B. Reed. Yes. Sure. May I request that you repeat the question again, please? So, Robert, first I said all the best for you personally and for your family, but I wanted to know a part of putting light on the situation and organizing meetings like this and calling for targeted sanctions. What else can we do in order to support you? Awamugamba nti ng'oggyeko ebizibu byo ne famire yo ng'oggyeko sanctions z'ogamba tuteekeho ku bantu abanyigiriza kiki ekirala kyewandyagadde tukukolere ng'oggyeko you on the ground that are working for democracy in your country? Kyetusobola okukolera eyewo ground okusobola okulwanira eddembe n'obwenkanya mu nsi yo. Ki kye tuba tukola ng'oggyeko targets z'oyogera ng'oggyeko okuteeka sanctions ku bantu bano be wamenye. Katuulire ansa y'omukulu Kyagulanyi Ssentamu. Thank you very much. I'll talk about what you can do from your end and what you can do from our end here in Uganda. From your end, of course, you can apply targeted sanctions. And I hear very many times regime apologists claiming that when you put targeted sanctions on individuals, it affects the nation. No, it does not. It saves the nation. You can slap targeted sanctions, travel sanctions, economic and legal, to the individuals, which individuals we have presented internationally, and others have actually come out themselves, like General Muhoozi, Museveni's son. You have laws like the Global Magnitsky, which has been applied to many human rights violators. We request that the same be applied to the regime back in Uganda. But also, association, it slaps those who believes in democracy and human rights in the face when they see ambassadors or diplomats from the world-known democracies standing shoulder to shoulder with gross human rights violations. For example, imagine just a day or hours after General Muhoozi tweets taking pride in murdering people, in attacking people's families and undressing people and tweeting it, taking pride in killing. And then the next minute, you're going to see an official picture of an ambassador from a renowned democracy standing shoulder to shoulder. That is embracing, that is legitimizing impunity. And we call for distancing on that. I mean, I've not seen an ambassador or an government official from a democracy standing shoulder to shoulder with Lukashenko or these other, renowned dictators. Also, we have requested that for all the aid that is extended to Uganda, let it be conditional. Let it be conditioned to respect to democracy, human rights, and the rule of law. That would be very helpful. If it is not possible to cut out any cooperation, of course, the best thing would be for a democracy to disassociate from anything that contradicts the same. However, if it is not achievable to completely disassociate, then at least let there be a minimum of demanded, reforms that can lead Uganda to a line of democracy. Thank you very much, Mr. Bobi Wine. Floor first to you. And then over to you. Thank you very much, Mr. Bobi Wine. Over to you, Mr. Siraji Rubwama. What do you have to say about Bobi Wine's presentation? Yafunye omukisa okwanika gavumenti ya President Museveni naye teyabadde mwetegefu kukikola. Nga balanga n'olunaku n'essaawa. Kyenkugamba kirala nti okolanga bayinza n'omulanga enkya n'addamu byebimu nti bayinza n'omulanga enkya nti addayo
okugamba nti bateekeko sanctions ku bantu abatagetingibwa n'amenyayo pulezidenti n'omwana we nti olunaku lumu nga baakamala okubba akalulu ne bakulaba nga oyimiridde naye n'odda n'oyimirira naye ekyo tekimala bwe kiba wakiri teekako sanctions mu byenfuna mu byaki naye bwe kiba ekyo kigaanyi beesambe ekyo yagambye osobola okimatiza abantu nga gwali ku kamera Bobi Wine wina evidence ngo otambudde naye wano yes katugeze ekyokubba akalulu ttiimu ya Bobi Wine yandibadde erina results zaayo nga tesabadde EC yemanyi tejjagiziwa ekiteekesaawo abantu ku polling station gwe kusayininga DR form yo n'oli noga nti abasajja beerangiridde naye obukadde nze nninawo bubuno Buganda nafuna zino mu North nafuna zino naye ogamba EC displaying ng'ogimanyi ya side yoli wagendamu ogimanyi kiti ate n'oddamu n'otusaba reforms ziwagana mpuuga okusaba kati oyagala eri abazikukolera oyagala European Union yebekola ate nga wano Supreme Court ku mbabazi yagamba nti mukole reform nemufuna omukisa nga mpuuga avuddeyo mwawagamba nange ndeeta reforms ne mugamba ffe tetuzeetaaga kati bazikukubiddemu kitegeeza gwe tolina plan tolina top 10 planners ku kintu kyogendamu ng'okimanyi n'otuuka mu race noga nti naye wano wendaga wano ne bwe tunaafuna 98 tebajja tulangirira kitegeeza nti gwe toli serious ekyokubiri olina okumanya nti olwaleero ogenda kuzzaako ki nga bali bakubuuza ekibuuzo obagamba sanctions wantu ziri ku Anita Kayihura kiki omuntu wa bulijjo kyafiiringa ekimunyiga nga tagenze mu Amerika kikyawulira kyafiirwa ekyokusatu alina ensi zamenye zibagenzi bakozeeko naye bwe balina vivid evidence eraga nti kino kiri bwekiti ensi zebagenzeemu okulwana abantu baayo aba opposition bali at least 7 ku 100 bali bumu bonna bakkanya omugenzi wa Kenya nga tannafa nga wagaa nti kati kutambula kukuba Odinga ne baddayo n'atuula abantu bakuba ne bookya Mweze naga nti owaye emmezo ginyenyeza nnyo tuliirawa tuteese tutya kitoyagala tutereeze era okumwejjako bamusabirako n'ekifo mu international group n'atayitamu buyisi nga beegasa ne Museveni anyu nga baagala omusajja ono bamuteeka abantu bakole ki awummuliraawo naye kati ono waffe bw'alagira ekintu kye kibaawo ate waliwo kozi yagamba bakabanje ne baganda kati simanyi Winnie Byanyima oba akyaliyo gye yali naye okubeera kwa Winnie Byanyima ano kizibu kinene eri Museveni okola ki okubeera eri ng'alina emirimu gye gyakola giri international okubeera wano kizibu kinene ng'ali Uganda kyova olaba nti yadde bba musibe yabadde yasitudde pulezidenti okugamba nti ekyo kyakola archbishop kimanyi nekyo kyabaddemu kyekituufu ekyo ngenda kituukako sooka onzirizeeyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yafunyeemu mu paalamenti gye yagenze oba yabaddeyo bubeezi nga Full-Figure bwe yali mu dibeeti gundi paalamenti gye yagenzeemu enyumyamu bunyumya terina makazi mweteeka bintu mu nkola nti ejja kuba nga defense council wayisa resolution international defense council va ku security council eyo kati kyogayo paalamenti ya Europe eri awo emala googera bino nga teyinaako kyegenda kyemwagala otugamba munyumyamu emboozi nga bwe banyumya mu paalamenti ye-11 ne banyumya emboozi ku Namuganza tukugobye abameka abalonze Namuganza yagenda taliiwo waali takyali minisita bulungi nnyo tayagala bwa sipiika ate tayagala bwa sipiika Namuganza yagala bwa sipiika yagambye nadda nti alina awulodde okukomeggula yadde n'abantu 15
Ba muri bubi bambi wesimbewo. Bambi totuvaamu. Waliwo ekintu kyogenda mu ng'ogenze kunyumya mu bunyumya. Nsano ku mazzi. Ekya Parliament naye at least yandibadde atuleetedde ebintu bye. Kyagulanyi ye muntu eyalina abantu mu Buganda ne mu Busoga. Naye ng'abantu balina ba candidate bafa ku DRA fomu zaabwe. Era ababaka ba Parliament bwe bagendanga mu kulula kanga nti ezaffe zigamba ziti mwe mugamba kiti walaba ewa Kyagulanyi agamba tulina zino. Polling station ezimu tekwali. Zisinga naddala at least marking gye nali. Nga kuliko ba MP ono ani wawa lawyer wa Kampala district mu Westing eriyo neno mulya Nyamanga gyali nga bakuuma zaabwe zaba MP si zaabali. Era nomala obuuza mulya Nyamaloza Kyagulanyi yafuna obulumeka Makindi West. Tazimanyi. Tumukubira essimu. Niwo omukubira tazimanyi. Saagala kuswaza musajja yakayingira Parliament. Ati njya mukubira mubuuze. Omukulu yafuna obulumeka. So bw'oba ogabye check yo ne basayiningamu ebyotayagala. Toyina evidence ate obanja oli gundi byabakama njajja wabula exposure gyakoze at least ku byabakama yadde nga teyabadde na DRA form esobola okuvaamu impact yabakama n'afuna sanction kati njagala most likely baliwo emikisa 9 yabakama kumuteekako sanction yahonna logooza ku Muhoozi naki kuba ne Muhoozi naye we yabiwulidde yagala nti abasajja abo emyaka 5 emyezi 5 omusajja anvumye kino nze nga tebanjogerako ndowooza ne Muhoozi bamuweeyo omukisa yewozeeko ku Bobi Wine amuwabiremukko naye musajja onna ndi bubi nga bwe yamusaba ku wrestling bajje bagendeko mu ringi bagende mu ringi eya debate kuba eya Parliament yagisubwa teyagenzeyo ba CDF bonna babaddeko babadde bamemba ba Parliament okujjako Muhoozi. Kati ekibuuzo kiri nti bano aba Parliament ya Europe oba nayo bagikorruptinga lwaki yabadde ebuuza ebibuuzo yabadde ebuuza byaki si basiru lwaki yabadde ebuuza babadde bagenderera ebintu tolabanga babadde banyigiriza omuntu waffe okunyiga anti bakugyamu amazima lwaki olwasooka mu Geneva bamugamba nti wayitawa okuvaayo ng'ogamba bakunoonya okuyitawa okuva mu njuyo emagere bamubuuza ava mu njuyo okuva emagere wayitawa nga omuntu ali mu buzibu osobola okutoloka yatoloka of course osobola Besigye yatolokanga emirundi mingi waliwo Samuel Malawe yamukuuma n'agamba mulina wano ekasangati talina wajava Kayihura amulaba ku mini price namwe wayi gokuuma nga mulaba wano tekisoboka sisobola omusajja mulina mwali mu nju so oje kisobola omuntu yatwalayo ebitereke ku boda yakyusa engoye naziwa Besigye naye n'afulumira ku boda yali amanyi okuvuga piki Besigye ayisha kati goyinza okuba ku stage eyo nga tumanyi kuvuga pikipiki nibo ovugira mu GM noyita woyise no parking awo ekintu kati ne Bobby yafuluma kuba aba security bawano tebali nnyo siba vigilante tebalina security gundi surveillance emala okumanya omuntu kubanga walolo yabagamba nti ngenda wanamboze honalebo kulya mpubuta ekigulo ndyano mbaleka babawe onyola embooko zammwe mwe n'amanya nsooka eno wansanja ne basaakingayo nga taliiyo wala yabagamba nti nagyenva naye nti mpita Ntebe ne bavuga emmamba kati bakozesanga wammandwa kyobalimba kibakola tebamanyi waali bwe kibanga nga balina network emala omusajja nga asobola okuba nga alina ekifo waali mu Uganda basobola okumanya nti kati ali wano nga bakozesa network zaabwe era omuntu n'ava ebweru owa Fox News owa BBC n'amusanga mu Uganda n'amuggyako interview gwe n'ogaatwa mulinga ng'ayise ku kisaawe gwe n'ogaa nti kati we yabazeemu ki nga bamubuuza wayitawa yagamba yakozesa amagezi ge naye yaluddewo kiddamu kubanga bamubuuza nti mukyala wo gamba abasirikale bano
aba UPDF aba jati abaki bazinga ewuwo balya n'emmere ewuwo bagimazeewo mukyala wo abayita kaatya okufuluma at least ansa yabadde ennyangu nti omukazi bamukuba n'agenda ensambya n'atolokera mu ddwaliro ekyo kisoboka naye ekyo nakyo kyamulemye okukola okunnyonnyola yagambye nti yasala amagezi ge n'afuluma kati bali baagala kukumanyi bagenda okukubuuza nga nabo balina bapima bulimba bwo ebiseera ebisinga bapima bulimba lie detector bamupima balaba olimba kyenkana kibobbi kati nasooka alimba ogusooka bwe yafuluma n'alimbira ku mukyala genda mu maaso n'obanyonnyola sanctions ate ne baddamu ne bakubuuza ng'ogyeko oyogera ki talina kidala kiretusabiddeyo tolina kiddako baga ng'ogyeko targeted sanctions bano abantu b'otugambye ki kye tuyinza okukukolera democracy okubeera n'abukala mu ggwanga lyo nti bano abasajja mubongereko sanctions ate temubakkiriza kwekubya na muntu yena bifaananyi kirowoozesa abantu nti ate bantu balungi ekirala president tannaba kuba safe ku European Union olw'ensonga nti nayo yamuwa omukisa ambasada wa Uganda agenda nnyonnyole ebintu balina okwewoliemu n'akola ki n'amugaana okoli eri buli muntu atalisted mu ndowooza ye n'ekifo kyalimu takisobola okeri oliemu ng'aludde nnyonnyo mu bukulembeze asobola okuba ng'aluddemu bamuwa lwakuba muzadde we yali muyeekera azze ayogera ebintu ebiri kati ku ekyo yayisiza statement n'agamba nti oyo omusajja okugenda eyo ne bamuyita asaana agenda kuvunaanibwa musango gwaki gwakulya mu nsiruku poliisi omwogezi wa poliisi yagambye tulina fayiro yonna ku Bobi Wine ku kulya nsiruku nange ekyo si kye nategeezezza mwanfunye bubi olulala yavuyo n'agamba ensi n'agamba nti mumanyi nti ennyonyi eddako okuva mu ttaka ereeta ani Lumbuye tumulina jja ngenda ku TV ti oliemu olimbye eggwanga Lumbuye tajja kujja nagamba oyogerangani oliemu ali bw'ati wakiboggwe nze oba abire abaagamu aba ISO bampitako waliwo director wa information nanga nti wategeera otya nti Lumbuye tajja kujja ne mugamba mmwe aba ISO ne CMI temulina temuwanyisiganya security information CMI at least yagezaako ng'efunye Lumbuye nti bamukutte nekubira poliisi y'ettake ne bagamba bamuwe ne babasaba omudidi gwa ssente gwe bataalina mu kiseera ekyo bamukwatako Lumbuye eri gyali toga nti angambye munkaddiridde mabuye esigavaamu simanyi ninga akola ki tamanyi nti okukaddiwa kwange kummanyisiza ebintu nenda Lumbuye tomwogerako tomuwayiriza nti bamukwata nga tebamukwata bamukwata nga ebiwandiiko byebiweddeko eri kati olw'okubanga ttake yafuna ku kizibu ekya Kasoji okufiira mu nsi yaabwe n'atandika okwewozaako yateekawo system nti baba bamwagala bagende mu kooti yeeri balage ensonga lwaki bakola ki bamwagala Lumbuye gaapu eyo n'agifuna okutereeza ebiwandiiko nga bwe baakola ku Jamiru Mukulu ne bagenda Ruhindi ono MP w'e Nakawa yali Deputy Attorney General n'agende ku Magistrate Court Dar es Salaam n'agamba nti amazima ga Katonda mu ggulu okufiira mu kitoko kya Gonja tetugenda muvunaana gwa byabufuzi naga woyogedde nti ekirayiro kiikino akisayininze kyova olaba Mukulu tasobola kujja mu kooti bwe lwajja balooya be bannalukoola wakati yavaako ku nnalukoola naye balooya be nga baga nti mwagamba bwe muti yensonga lwaki bajja muleeta mu kooti zino zaaki abadde mu kooti abalala bawozesezza naye ye ogwe okukoze eki maama watu ali ku ndagaano information eriwo ayagala kubivaamu ebyaki ebyobuyeekera y'omuvunaana ayagala kusaba amnesty agala kukkiriza nti abasajja bannyina bamunyize kimala baga tetukuwozesa naye olinga eyasalirwa era sources zirabika zijje ntuufu okusaba kwe kutukwatuuka ewa CDF tannaba kulowooza gwe nayogerako ali next to CDF yagaa nti Lumbuye twakamusonyiwe manya Mukulu twakamusonyiwe emirundi ebiri nga abiddamu tetulishuwa oba guno ogwokusatu akola ki akivuddeko alina kuprovinga nga Bobi Wine eri European Union nti
nga kuga Bobi Wine akatu mukulu kaliko naye kaliko kakasa European Union Uganda eri bubi nnyo. Bw'atakakasa oba n'atafuna chance egenda mu Security Council. Kwa Security Council uyo bwegamba. Lwaki buli omu yeesibye nti bino eno lwaki bonna mugamba nti eno mu European Union ne Geneva just obw'omyamu mbozi. Bajja kuvuma waliwo yasoso byogerako babadde bamugamba nti kasajja kukalaba emba. Era buli lw'oyogera nga tewali akuvuma tuba tolina by'omanyi. Oba musiru. Ng'oyogera teri akufaako. Oyogera amazima g'otya ganyiga abatagagala gawulira. Nawulidde Patricia Sewungwa ya munyiivu. Kati mubeera mutya Newton mmwe nga bwe mugamba mwogera ebikyamu byeno n'ebyeno. Patricia Sewungwa ali eyo Bungereza ne mugamba mwe mwagala mutya mwe mubeerawo nga muwaga buwazi Bobi Wine. Bwe yaŋŋambye. N'okumuwaga si kibi naye okumuwaga oba omwonoona bwonoonyi batajja kutegeera nsobi gyakola ki gy'amanyi. Bw'oleeta strategy A n'egaana ne B n'egaana kati C olina kulaba nti ofunvubira okumatiza abantu. Kati Bobi Wine azzaako ki? Ekyo ekya European Parliament oza kyamuyambyeko mu Uganda. Ekisooka kankubuulire kyatadde eggwanga ku maapu y'ensi yonna. Sinnaba kumanya Sarabireke gundi bireete bye yayogedde. Naye bw'otunuulira abantu abalabye abawookinze gundi eyo babadde bangi. Ab'ebweru. Eyo advantage Bobi yagireese ku Uganda ne Sarabireke. Andi yagireese nga bagyogerako bibi. At least Uganda ebbanga lyonna yakatandika okwogerwako ebirungi. Nze nali mu America nga n'okusooka mu 21 nga waliwo states ezitamanyi nti Uganda nsi. Bawoloza kabuga ka Kenya era ogenda obbalagira wezi Uganda omala kukoona ku Kenya. Kuba wavangayo Kenya Airways. Next to Kenya. Ategeera mu Uganda amanya bumanya nti by 21 nga Amini yafadda nga baga nti Amini gyali. Kati abo gwolaba nti mu Uganda mulimu abasiru ne mu America abalambuzi wana ne mu America y'abasiru we bangi. America judde abasiru ate judde ne mulimu nga ne Uganda bwe bayina nga ne Uganda bwe balina. Era ne Uganda erinamu abamenyi b'amateeka America nga waliwo state gy'ogendayo ne bakuwoninga woninzi awo toyitawo ssaawa 3. Oli sure mu America? Yes. Tekisoboka. Philadelphia. Waliwo kola gundi California. Waliwo ebitundu bagga nti awo oyitayo ku lulwo. Kakati ate ekirungi kyayo nti oba ne chance oba otambudde misana. Amasanganzira agasinga galimu abantu abambala yerongeza NRM. Abambala empale nyimpi ng'abasibe beeruzira. Abo omanya nti bebalagirira amakubo. Kasojjukira ekizimbe ne street. Bakutwala ne bakola ki? Ne bakutuusa. Ate olw'okuba nnene bw'omuva mu state emu ne mugenda mu ndala nabana abakutambuza nabo batuuka ekisa ne babuuza. Waliwo ne gw'obuuza nti omanye Boston nti situukangayo naye ng'ali mu America. Nga bw'obeera ne baga nti omanye etteeso nti simanyiyo sirinnyangayo. So Arebotong obuzibu obuli ku kalulu ka 2026 post-mortem yeekolebwa naye kati tewali tangible results. Opposition yegenda kufuna buli muntu alowooza nti ajja gifuna. Museveni ng'akutulako ekiwayi. Kati abansi bambi bwe bali. Sibambi agamba nti alabanga akalulu kalungi nga kano. Yadde ye baamubba. Yayite baamubbaga baagana omulonda. Yadde baagana omulonda. Aga waliwo yateeka enguudo n'ayagala okuteekawo n'afunayo obululu 7. Waliwo w'amasannyalaze n'afunayo 5. Yakkiriza nti baamusiima era yagala kuzimba kikomera kinene n'ennyumba nnene ateekako abakalamojja bamukuume ng'abantu tali ku bantu bamwemanyiiza. Waliwo omukazi gwe yazimbira eddwaliro bano bamulerwa yali azaalisa abakyala 4. Bweyeteekako n'ateekako n'ebikozesebwa bulangiti bisuuka baketi abadde azaalisa 8 ng'agenda mu 10 buli mwezi. Kati naye aga nti oba nange anantwaliramu abo yamusonyiyo oyo naye yanganye ne bana ababbasale bano bandi ku university yagambye ejjeno bigirwa nti gwoyo onvuma naye gwenze nakusomerera Makerere
obadde olwanira mu kiyumba kya obusungu bwaliko kati tomusambala mukambwe bangaye kati alina n'obusagwa bwakuluma ofa obusungu bwalina nsibambi agobererwa lumu bwakuluma lumu naye yagyeko abalonzi ekisaawe kye agenda kusembamu lumonde tebakisiima nti so abalonda mumanye nti kibabawa nolaba omusajja oyo nsibambi yadde yakozesezza obusungu bungi waliwo abantu nga teri mubaka asobola kukolera bintu ebyo kuba si mandeeti ye naye bw'oba obibawadde nga nabo bakuwadde ekisanja sirowooza nti omusaala gwonna yagubawadde n'ayongerako sente ze beera appreciative ekyokubiri nsibambi gwe mumanyi muyivu musiraamu bw'ogabisa kkono jo tamanya kino teyagabira mu busiraamu yagabira mu nsi etya yawa buyinsi yalumirirwa balonzi be bwagamba simanyi oba ndi seefu kuba yanzijanjabako eriiso nange ndowooza owulire essaawa yonna tulinona tetwagala muntu atasiima ndi ku ludda lwa nsibambi abalonzi babi omusajja n'abakolera ebirungi ebyo byonna nguudo masanyalaze obubi bw'abalonzi babulaba bamaze kukola ki kuwangulwa bwe baddira Ragadi eyali kampeyina nga ayimba n'ennyimba za Ameria n'abaana amwesimbako bazuula nti oli ate yali asinga ne bamukomyawo Ameria kyambadde bakomyawo abalonzi balonza fujjo si fujjo kinyumu bamanya kati tulaba obwa Lord Mayor mpulira minisita MP kati wa Kampala ne minisita MP Samuel deputy bonna babadde balwana ne Lukwago ne Lukwago nga nibo abavudde mu ddwaliro ng'ali bubi n'alaba bagenda mu kito ayimirirawo n'akola na appointment nemananga ndi nabo wano temujja batwale n'abanga akola ki kati bano be bayize ne beereramu n'okatale k'abalema ne beereramu n'ekikonteyina kya URA wali mu kikuubo beere bakijjewo kati bajja kumanya Lukwago yalina ku mbavu kubanga kati gwe balina wano abadde MP era nga wa Kampala bituufu n'ekyeŋŋamba era kati ekisenge tekinnaggwako kyaggwako kati gwobeera gwe ng'osigaza omwezi gumu kitundu ogende ku Lukwago ku bulungi bwe bakukoze osobola ku bulungi bwa Lukwago kati afunye bufunye chance agenda kufuna capacity erwanirira abantu naye nga asaba sente kuba amateeka agategeera bulungi ekyo ajja kikola ki naye ku bulungi bwe tasobola kutulwanirira kati niwe yandibadde nze nandisirise kati nsibambi alina kibi ki okusirika n'okuggyako kyowadde omuntu ate kati munajjayo kyemutawa mwawaayo service kutulwanirira yalwayo bantu kutubawa services zino eziri tangible era zibawadde ani gundi ne Sibambi yazibawa naye kyakoze obusungu bususse ensalo batuule bamwegayirire constituency etuule mugambe taata kimala twetonze kyetwakola twali tetumanyi kijja oba tukole tukankubuulire ono eyawangula bibakole Sibambi tasoose busoosi kusinkana Museveni yamugamba myaka 2 oba gumu Sibambi nga tuli mu SDP nali omu ku baatula okuporopozinga erinnya lye ku Kampala District Land Board ne tuporopozinga n'erya Ntege muganda wa Nasa Sebaggala Ntege Faruku ne tulwana nnyo ne bayitawo era yakola omulimu mungi olina ebintu by'omujjukirako Nsibambi nti akatale ka bali ku ddembe baali bakatutte gundi ng'abalimbye Jennifer Musisi nti bamuwa obuwumbi 4 aweriizi bagenda okukola saaki nga KCCA terina ttaka awo naye nga interest ya DFCU erinnya ne bagana okukwata ebintu by'akatale Nsibambi avaayo n'abawa akatale ako ku mutwalo gumu ogwa Uganda aba Owino ne beerwanako okusasula ebbanja nga akatale bakalina kuba mu balina okujja sente nga tettaka bagenda kukola ki kulitwala kati ekyo kiraba ayinamu Land Wrangles yakola nga
weziba zivuddeyo naye ayinza obutawona tolaba ng'aga nti nina amataka mangi ate ekirungi kye nti abadde n'abantu aba gavumenti be yayisaawo ne bawufuna amataka gwe baali batatekwa kufuna kati bwadduka okudda eri aga nti bannaye mukimumanyi kyennakola olaba ayambala ne yero nga tamanyi nti obusiraamu bugaana omusajja okwambala yero ate butya bugamba nti omusajja toyambalanga lugoye lwa yero yadde olwa siriki ezo ngoye z'abakazi ngoye za kikyala pinki oyo so nsibamyamuga nti yera tagiddamu ojambala olina kizibu ng'abasibe nga balina gikwambaza kifuba katonda takukola ki takuvunaana kwegaba oyambala yero oba weefudde mukazi nabbi yagamba nti temwambalanga yero alina ebintu byagaana nga tolina nakubuuza ng'ekyo akuganye tokikola mukweyanga engoye mu ttaka nakubuulira nti zirina kazambi gwezikola ki gwe ziyoola naye obuzibu buli bumu nti bw'agenza okugendayo ekibuuzo ky'ettima kyalina okutubuulira ensi nti bali be yagenda nabo 17 nga tannaba kwogerako manyi abasinga bagenda naye bo bagenda wa bayingira ogyeko bano betwalaba ku kamera kyasfikira ati ne mulimu abeekwekanga kati bw'omugamba nti owaaye owakawempe noti kawalya wagendayo nga bwe bakugamba ajja kugamba katonda muggulu walubaga north bonna bagenda tujja kwogerangako omwomu omwana efulufiga yagenda n'akyogera ekyo nga mmanya alimba yaŋŋamba nti baali bayingi alina we yali agenda baga basooka kulaba nuupu eriyo abeetutteyo bokka abamu nga bagenda eri eggulu bano balaba 7 bagamba nti mukwano gwange lutamaguza okukamba kasale gonzi agenda namugamba nti sirika kale era takyakabanga luli kale waliwo poliisi gwe yagamba nti gwe tulinze kalulu kokka naye olina emisango gyokoze mu kalulu kano gyoyinza okusasulira ati nze munaatwalawa mukama wange nga nalemala dda alina ayinza okuba alina naye ku magumba ge mwakuba edda munagasogonyola mu bantu bonna abantu abazza abantu engulu sale yalina panado sali musale nga tanatuuka wa Museveni yasobola okukubakubako nodda engulu bambi ojjukira jeno Kayanja we yatabuka wano mu kalulu ka kamyufu nga babbye mwanyina ne basiibya ne maama we mu layini bw'oba oyagala okulaba obusungu bwa Sali mwanya bwa Kayanja kwata ku maama amwagala nnyo ne bwamugamba nti kino tokikola naye Sale yamuyita nadda eri nammaati si kyokka yamugamba n'ennyumba mwasula nti nze njivuddemu mbira osula omumale okukkakkana era yavaayo nga takyaddamu biri so alina panado waba buli akayana bw'ati abalemereddwa genda kenda mu nkekeera oba eggulu alina kapasite ate nga togimusuubiramu sookomba ekintu ekyagundi eno nkigenzeko kati butereevu ekintu kya okugaana okusabira Besigye abantu ne bategeka okusaba nakwo gavumenti neekuyingiramu tolabanga bwe kintu nga tugenda ku Besigye waliwo MP omu yava mu Busoga yava mu FDC abamusuubiza okumuwa obwa gavana MP yava mu FDC nga we Busoga okwata eyo ng'erinnya ne lijja naye we lyatuuka eggulu kundaga nti oyo tamanyi ddiiru ayo nomuleke naye kati yagudde ogwokubiri li yayitawo nga independent yagudde kati yagudde agenda muteekawo so gulu sakabuzoba naye aludde mu paalamenti ekyokulwawo kiri awo kati ani ataludde Museveni anti kati ennyonyi enkulu anti bwetugamba nti naye n'oyo omusajja alina waatandikira ate yaliko kingmaker baba Kadaga yabaleeta bwe bati ne bajja nga bakula ne bakiva edinda nabo ne baagala okuoverlappinga Kadaga n'asigala nga anyweredde ku bibi
anyweredde ku bibye ajja kukuleetera sho endala waliwo olutalo olwasitusa olw'ebifo eyo ebusoga nja kulukuleetera nalo olunyonyi walutegeddeko era lutandika butandisi batagetinga kabineeti wano oba wagiwulidde simanyi naye sookera ku paalamenti wewali ekinyusi kuba sipiika endigito eri awo wewali endigito nkututte mu kyaki Museveni nga mukambwe atuuka ne ku simu nti mmwe temusaba tolaba nga ate Bobi Wine yandiba omutuufu nti Uganda tekyalina ddembe ne freedom of worship bagitugjeeko mu Uganda mu bantu balwanagana nabo okumuggyako entebe Museveni amanyi Besigye asobola okukikola asobola okufa nga aginoonya newaba agudde emirundi 7 Besigye akyalinamu essuubi okubaka Semwogeere eyaginoonyako naga nti nze nkitadde n'abalala ne bajja Besigye tavanga ku issue yakunoonya ki ntebe era bw'amala okutuuka yagamba nti kati tumutwala toka kwa barabara kati ndeese ennyondo simanyi kati ojja mulaba ng'ayite ekyengera abayitako ab'e Masaka mu mulinde ku luno abadde agamba nti nze omuntu yenna alowooza nti akalulu kajjako Pulezidenti Museveni alina kyanoonya akalulu yakakoowa n'anoonya pulaani ye B batulina pulaani B era bazze bakwata abantu abagenda e Kenya bakutraininga ku kinga baga nti bali related to bageze kati agenda okugenda e Nairobi nga waliwo sakula gye bamanyi gyaliko nenga bituufu ebyo byaki ebyo bye Kenya kati Museveni ne bw'abanga amanyi toli mutuufu omanyi kiboyi simanyi kipoyi Kipoyi MP yali MP kuba mu 6th Parliament waliyo disaster settlement eyo n'ayagala okutandikawo obuyeekera n'agenda mu nkambi n'agamba bannaayenzize kulaba bavubuka mbaleetera obuyambi mugamba ki bw'atuuka ku chairman n'amugamba bankuŋŋaanyize leeta buyambi bw'agenda awakaawe n'amugamba nti nze njagala kutwala bantu ne babikwasa ne bakwataganya ne bagenda kati chairman akwatagana ne minisita omu weeyo mu North ne bamutwala ne bayita ewa Diana Twine nga akyali mu presidential gundi ne bamutwala ne balinnya Kipoyi Hage ne bamutwala kati ate minisita akwata ono informa ayagala omusibya era ali mu kuddukana kati yazzeeko ewange nga bw'olaba nti nyamba ku bantu abalina ebizibu nga ndi bubi bannaayo ntwala otya wa Museveni nze nange sigendayo nga tewali nsonga naye nja kukola alipoota egiteeka awantu ogende era yafunye appointment so Museveni bwe muba wano bantu 5 basatu baba babe bwe mube wantu 5 nga mukuŋŋaanya nenaawe nedda bakendeera babeera bameka oluusi taba nawo bantu bonna abantu bamu gye bali ssebo nga opposition bonna nga bali ne mu NRM nga bali ne mu NRM nabo nga opposition nga bali ne mu police nga bali ne mu magye nga nabo opposition either nga si opposition naye nga banoonyayo kulya kituufu n'akwatakwata ebintu n'aga nti tuteze bbomu wano waliwo bbomu tobalabye abe bakutte mbalabye waliwo munyonyo wano waliwo Geno ali Barracks alinze kugenda mu Geno Court Martial yakola kyali bamugamba nti ya inflating state n'azirya kati bwe bamusiba n'enfuna linki nti azimanyi n'eyogerako ku Simba lwomushananga nti gosiga tebadde mawulire obyo bijjeewa konze mmanyi ebitebadi ebintu ebitabadde mu mawulire kadi ai era omusajja ankubya nanga munaye ndi wano bansibye banywezezza nze nalya ssente ngenda kwogera sinakola statement ngenda bawogera nafuna abazirya mbavuddemu ngenda bavaamu kati alinze lulwe kati ne wabeerawo ayakozesa essimu ye ngayagala kunziba nagamba omusajja gwayogedde naye yagambye asula ku seminti
ayagala akasementi mukazi we tebamukiriza kujja ayagala n'akasente bwe kati ayagala akafaliso mugamba ampe ennamba ya mukyala we nze nja kukatwalayo nga mukwano gwe oba mukazi we bamuganye oyo teyadda ngenda okuddamu okwogera ne Jene yennyini ngagambye awo yali agala kubba kati ne mu system mulimu abakwati Jene ali munywevu bamunyweza naye alina n'abalala babanyweza lwa bubbi naye nga nabo bagamba baagala gavumenti kati oyo oyinza okumuwangula n'omuyeke tayawukana era abo bonna boolaba batuula mu gundi mulimu abakyuka obukyusa olw'embeera Mbabazi we kwatira akati nga abantu nga Nankabirwa baagala kugenda naye bagamba nti ono ye waffe kunankabirwa nga bagafe Muhoozi bwe yajja n'agamba tutandiseewo ekintu Museveni tukutadde bo bali abo banakigwanyiza kati Museveni abapimira awo waliwo ttiimu y'aba historicals yatuula nga mulimu bakuteesa abo bajjenu abawera bamuhwezi nebateesa naye bannaye opposition eno egamba President Museveni avaako ddi naye yennyini akyebuuza nti bakimugamba nti akasajja kagenda ddi gendewa kati ne bagamba nti naye senga Katonda akola ekintu namugyamu switch kyetayagala ki kyetuzzaako meeting neggwanga tebagimaliriza kwaba abaatuula 15 nga 10 babuulirako pulezidenti twabadde tukoze kino twebuuza singa switch egira mukulu n'akubirako teesera nga waayi meeting gimwaddemu eggulu muje tugimayire wano mu State House buli muntu ng'atunula ku munnaani yatuwaddeyo kyazze kitya n'abayita n'aga nti temwebuzaabuza senga kino kibaawo ani gwe musuubira amategeere nga omu talina linnya lyavaayo n'abagamba kale muleete obupapula leete box buli omu awandikeko munne gwagamba nti ono asobola okutwala eggwanga mu maaso akalulu ako tekaaliko byabaka amapulezidenti yali officer kagenda okuggwa nga muntu akalidde ate nga tali mu NRM bona nga basoze mu kumugisha muntu abasinga owokubiri yali Jeno Katumba Wamala Museveni abagamba gwe Sabbiiti lubalamira naawe mugende mwogere n'omukulu muntu olaba tusobola okukolagana naye nga muolo eyo gyali omuntu n'abagamba mbiwulidde naye omuntu gwe mugamba nakola naye naliko CDF nga ndi naye emyaka 9 kyayogera sikyategeeza ayogera atunudde no ng'ali mabega era ekyo kimukola mugende mu maaso naye nze sikiriimu nebazaayo amawulire wayitawo emyezi 7 Besigye n'agamba nti nvudde ku bwafudisi mulondo gwe mwagala muntu neyeesimbawo ne Nandala ne baddayo wa pulezidenti tufunye chance endala ekintu akikulembere tufacilitating muntu ali akalulu abeera eri nga nefudisi etuli mu nkwawo tostamye ekigambo sira Museveni n'abagamba nti ndi ku mpewo waliwo byenjogera waliwo mukwano gwa Nambooze yangambye walina bimwogerako wano ebitamusanyusa ng'ekyokuwa ssente Bobi Wine yatwala akabuzi yawongayo akabuzi ekyasinga omuno lwaki omuyita akayita akabuzi yamaze n'ampandiikira omukugu gw'ebbaluwa baatuuka wali nga bagenda okutuuka banne ne bamugamba tutonyeeyo kabuzi nakira ye ne Masonda n'akakulembera kitegeeza ne ssente zaaliko kati siba kyanvuna naye Nambooze mukwano gwange mwagala yakugobye tasobola kungoba kummalayo twatandika naye gasimbagana ne Reverend yali awasa oyo yinginiya gwalina ne bamuseera ewa limited ekifo ani yali awasaani bakireke yali awasa Nambooze nangamba ngende mwogereyo nayogerera maaso ga limited nti ono muntu wa dipti w'amaanyi Sebaana yamukyusa kati taddangayo alina life president yali yavaawo yali kadanga training ab'NRM mukono bamukyeka n'avaayo n'agenda mu enforcement Nambooze yaliwo NRM era nali ne Sebaana yamutwala life card nga bamujeruzira ku misango egyali ku CBS awo mujja mwekyabwe mweddira mutegedde era okumanya
nambo sente teyawayo yadde n'ekikumi. Kyokka yali wa komando. Nali ngenda mu America ennaku ntono. Limited namugamba muwadde embaga wano ku bwereere kuba wa DP ate gwe omuleese. Muwadde ne agenda nekola gundi agikolere wano honeymoon. Na nze nsasula saali ku mbaga. Najisi waleka contribution. Naleka contribution. Wakola omukululo. Yangani gwe sobola kwogerako byemmanyi ne mugati nze sirina mmanyi mu nsi. Yogera by'oyagala byonna. Sirina kye bijjeko. Sirina na kyenfiirwa. So nambozi mwagala nnyo. Mbadde nkubuulira. Tubadde ku Besigye. Nga tuwunzika. Batuma Sabbiiki balabira Lulanga ne munne bali basatu. Museveni n'abaga mukole budget tugiwe ani? Mugisha muntu. Bakola budget ebiseera ebyo nga ya miliyoni 7. N'abaga mugikime mu kifo bwe kiti olunaku bwe luti. N'akwata ebbaasa n'agibawa nga Winnie bwe yakutte ebbaasa n'agiwa Bobi Wine. N'agamba kati sente zino nga bwe ziri muzitwalire Nandala. Naye ng'ejjukira Nandala baali tebamuteesezzaako. Baali bateesezzaani muntu. Awo olabire obwa kamiliyoni bwa pulezidenti. Nze namukavulingako Wakiso n'agamba amwe kamiliyoni mirundi 3. Amowe ne bagala tufunye mawere ko nze ngafunye. Era bwe baazituuka ne bagamba naye omusajja tunamuteesaako. Ne bazikavula ne batemako ekikulu n'agala kino tukiwe Nandala kino tukiwe muntu. Simanyi oba baazifuna nabuuzaako muntu n'agala teyazifuna. Nga naye ayinza okukkiriza. Simanyi teri nguze eriko risiiti. Yes. So eyo ye NRA nti n'abantu mwebali waliwo Bobi Wine nga yeekalakaasa yeebusaabala. Ate nafuna chance. Mwe mwongeremu amaanyi naffe tubawagira tuli ku order. Ayogera ekyo mu poliisi. Naye alina ekimuluma. Naye talina bwakola ki? Talina wakiyisa. Omupoliisi bwe bamugambira nti ge abakazi bammwe beekalakaasa ennaggulu kubanga obuwaya buno bwe muyisa obw'amasannyalaze babugize bo bennyini baakuba bakazi baabwe ku order. Bakubamu ne tiya gaasi. Tewakigira. Order eba order nti Mayombo yakwatako Lwabood nga mutowe n'amusibira mu safe house. Kyekugambako order kutooka. Kati n'enna Mirembe yabadde order kutooka. Nti teri kusaba. Museveni ng'afunye information. Kiki ekyabaddemu ekizibu mu kusaba? Museveni ng'afunye information entuufu oba ntuufu. Nti Besigye alina plan mu bantu bo bali munda. Baagala okukola kibayekola oyita ogyeko mu helicopter. Ati kati njagala wano mu kusaba. Security wise ekyo takitwala lightly. Nti Museveni n'oga nti ngenda kujjako naye nina kikwanso. Ngenda kukozesa ekikwanso muggyeko n'okyogera. Akusiba. Kati oli agamba helicopter nga ne oyita ogyeko Museveni yalaba ku oyita ogyeko ngeri gye yajjamu. Ate era gaali majeege. Kakati waliwo kati Museveni yakaddamu okutambulira ku helicopter omwaka mulamba bukya myezi nga 10 bukya yazeemu myezi 2 kuba Besigye amaze omwaka ne ali mu kalina myaka 2 bamusiba 2011 eno gye bamuleetedde baga nti erimu sophistication zonna ezo tasobola kumatiza naye tannagyeesiga bulungi tatambula kuva wano kutuuka ggulu atambuzaako mu mirundi ng'eri mu campaign. So tasobola kuta Besigye adde kungulu bw'ati era bw'aba wakukikola either Besigye akkiriza nga mutabanika bw'ayogera nti atufukaamire oba afe. Mutabani ye tasabika bigambo. Talimba. President Winnie n'agenda n'akola appointment. Besigye avaayo n'enkya. Kyova olaba yagambye nti yagambye Archbishop n'amukubira essimu nti mpulidde ku maaso awo. Information yange ndaga nti erimu ebyobufuzi mbadde nsaba. Kati okusaba kwabaddemu ebyobufuzi kutya? Babadde wagamba ekitiibwa kiri ekya paatiri n'ekyamaana bagenda kujjayo bateekewo basenyonyi ba Dr. Lulume babadde basamize. Bazze kusabira mu muntu waabwe. Muki? Munnabyabufuzi? Yes, munnabyabufuzi. Ate teyabadde ye. Babadde basabira ne bamuwanga. Bawayiswa. Lindako nga tonnasanyuka. Tubadde twakamala okucelebratinga
Janani Lumu lumudde yafiiririra abantu nga batyoboola eddembe ly'abantu naye ensonga lwaki bamujjukira kati bannayuganda babadde basuubira Archbishop naye okugaana naye buli muntu alina omutima gwe ye yannyonnyodde nti president yaŋŋambye kabakole investigation ajja kunzirira ku Lwokutaano tetusazaamu naye twongereyo bajje ku Sunday chance nene begatte mu y'oku Sunday chance nene nti bajja kuddamu babasabire begatte mu y'oku Sunday ettendo ekyo kyokka kikulaga nti mu Uganda president akutte parliament akutte cabinet akutte nessiga eddala erya judiciary kati ayongeddeko ne bannaddiini waliwo munnaddiini gwe baakwata ng'asomye edduwa ya Kunuuti n'omusiba Kunuuti yeriwo edduwa gundi gye yasabanga oyo Munyagwa yakamulala kati nabandi baadde balinga abakola Kunuuti nalabye omwana amwambazze egandula ya bishop nti kati atikiddwa ku bwa bishop wa Uganda oyo katemba wa social media naye on the other hand njagala owulira omwana n'agamba nti nno omutuukirivu Yoweri Kaguta era bwe banaamukwatako ajja kugenda Luzira kati nga yakola tembo kanamu era nga agamba nti tagabye masakalamu ekintu kiri kimu bannaddiini balokole bakatuliki basiraamu baprotestant bwe batalekerawo okukwata nguzi ya Museveni gy'abawawuli gwe bawa ekifunaamu emmotoka n'agamba n'okugamba nti eyange gye wampa emyaka 3 ekaddiye mbadde nsabayo endala Museveni n'akumanya nti awo wakutwalira ajja kukubira essimu okole bw'atagikubira okola otya osobola okukola nga bimenya amateeka n'akuleka era luba n'agamba nti mujja kusaba ojja kuwulira ajja kulaga bataliyani ejja kwetolola kyaki n'okusaba kufiira awo bwe babadde bakuŋŋaanye mwabaddemu ne bannaddiini gwe mmanyi nga munnabyabufuzi naye nga munnaddiini yanyima naga nti oba waliwo wano munnaddiini tusomayo akasaala akatonotono yaganye okugyayo omutwe nga munnaddiini nga bali Lubaga kati bw'oba ogenda ku kituuti ku gundi ku ssinzizo ekkulu ery'Abakatuliki bogamba nti musigale mu byammwe naffe tusigale mu byaffe n'okuba essimu n'olagira Kardinali nga omukyala agamba nti nze wonna bwe baatugattira tubadde tusaba busabi tusabire ku muntu eyakubye ku mutwe nga talina kayeeguye Matembe yali minisita wa ethics owabyempisa agambye kino sikirabanga naye ne seewuunyiza luli mbadde nnenya bali abannaddiini ate kati naawe otuvuddemu kati olutalo tugenda kulufuna nga lwa Rwanda Rwanda nagendayo ng'Abatuusi balwana n'Abahutu bamaze okuwangula ne batulaga museum bo bakwata ebyabwe ng'ogyeko ffe obuwangwa buteeka mu musala ne bwonooneka babuzimbira bulungi ne bakola vidiyo nga Fwaza ayita Abahutu bannaye temudduka eyo eri ababi mujje wano mu kyaki Father omutuusi ng'ayita Abahutu mujje wano n'amaana akuba essimu nti bano bakuŋŋaanye wamu nyinamu 12,000 awo wetugenda nti pulezidenti bw'agamba nti kati Kampala asobola okugamba nti mwenna benawa PDM muleka mugende muve ku luguudo n'ateekamu military n'ateekamu jati n'ateekamu poliisi n'ateekamu amagye aga bulijjo n'ateekamu KCC enforcement ne babajjawo abaali bakangaza nga tebakyamira omanya nti lumu ajja kuyisa ekintu kyonna nti buli muntu yenna atayisobola kuzimba kalina 3 mu Kampala addeyo mu kyalo nga muzambala paka butambala siraje nkusibudde neyanziza tukwatagana olwo abalabi bagamba nti abalina ebizibu nkyabayamba ku namba zange zino nga mpita mu third eye tunula mu kamera bagambe 07008 702 164 ne 077245529 emu benafunira abamu ku bifo by'abakapenta mu UAE
mugende ku Interpol mufune amabaluwa, mugende mufune ebbaluwa z'omusaayi. abatanaba kusasula mu America musasule visa bakapenta visa ne air ticket bya bwereere bantu 10 bokka. Okay, nkweyanziza omukulu Siraje Lubwama gwe tubadde naye olunaku olwaliro. Twogedde ku nsonga nyingi, gw'oziraba otya, obiwulira otya, ebisinga byabaddewo badde obiwulirako si bya mu bwengula bya wano ku nsi obimanyi. Teesa nawe tukuwulire. Nze Nurdin Ntege, omukulu Moses Sewanyana Megatron Media gwe tutambula naye, Musiramu Ganja naye abaddewo waliko okweditinga ebintu bino okulanga bitambula bulungi ne ttiimu endala nnene nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.